King Saha bekoze obusolosolo munanga ate ne Spice Dana mu lihaso za Spice Dana esaidi eno ate nga munange Paraso uno munange avuddeyo munange ali mukwogera munanga ate ebyabadde mu meeting wali w'omukulu munanga ate Captain ate Mike Mukula wali muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi tugenda soka tulaba ate wali ekyabadde wali ate ku King Saha engeri gye babadde bagoyingamu ko crazy engeri gye babadde bekola obusolosolo mu katambi nga bali mu rehearsals ate wali eza Spice Dana kasoko tulabe ekyabaddeyo. Nenga bwe munanga ate bwe kitambudde esaidi eyo ku Spice Dana kakati kankutegeezeko wano munanga ate Paraso era nga munange ebyabadde mu meeting wali twalabye obubaka obwabadde bugetinga viral munanga ate wali ku Captain Mike munanga ate Mukula wali muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga wuno munanga ate Paraso era nga ebyabadde mu kafubo ate esaidi eyo wali ebugolobi munanga ate ne Alien Skin kakati no wuno ate ali mukogera munanga ate ebyabaddeyo Paraso katono nnyo ate ndio kinkomewo. Yazulwa kuba nti waliwo embeera nga lyrics zange oba zifumita nnyo nga zanjawulomu. Kati bwe byatuuka lyrics ndowooza ne zifrustrating abantu ne wabaawo embeera gye mwalabaawo ku show gye sijja gendamu naye kati mu mbeera eyo so naawuliriza ate nange naasanga nga waliwo mistakes ze nakola ne mbuuza nti mistakes zaava ku ki ne tutunula mistake kwe zaava ate naye n'atunula ng'oluuyi luli na luliko mistakes nyingi ze lwakola ezibadde ignored ate n'atunula nga n'abakuumaddembe baagezaako ekisoboka naye teriwa muntu atuukiridde nabo balina mistakes so ne tusalawo nti ekintu ekyekisinga peace ate bagenza okunsanga nga nange ndi musajja ayagala emirembe kasita tozizijjako mirembe gino ffenna njagala nnyo gitunyumire so ne boogera nange ne mbabulira ebyange simanyi we baatuuse wali naye ne tusiiminga nga there is a good way to start towards peace kivala ne bazza Captain Mike Mukula and I love peace naye ate naye nga bwe kityo munanga ate bwe kitambudde making sure nti no subscribinga wobeera nga tona bangina kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update endala bwe kiti.